Nasimbwa Mida ye mukazi yasikasikanyiziddwa poliisi olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'akanyolagana akatutte ebbanga bino bye baddiridde. Hamida yabadde awerekeddeko abamu ku bakulembeze b'ekibiina ky'FDC okwabadde n'akulira ekiwayi ky'abakazi mu kibiina kino talinawe ku paalamenti gye babadde balina okusinkana abakulembeze baabwe abalala baweeyo ebirowoozo mu kakiiko ka paalamenti ak'ebyamateeka ku bye baagala bikyusibwe mu tteeka ly'ebyokulonda. Olwaleero no tumusangiriza mu ddwaliro gy'abadde agenze okukeberebwa nga mu kwogerako naffe ategeeza nti mufumbo ng'alina n'abaana wabula n'agamba nti ekyokweyambula teyakikoze kyeyagalire wabula nga poliisi yamutuusizza mu mbeera eyo. Naye obusungu bwe nabadde nnina okukola jjo okulaga poliisi n'okuwakanya kye babadde bakola ekyokutugaana okugenda kupalya. Nasimbwa agamba nti embeera eri mu ggwanga efuuse enzibu nga buli omu asaanye okwerwanako mu ngeri gy'asobola era ku ludda olulwe agamba nti okumwambula bwe kinaaba nga kye kinaasobola okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga tajja kwejjussa kyo kyonna ekinamutuusibwako. Ffe abalabye ekizibu we kizze ne we kivudde ffe tulina okusitukiramu tutangire ekiri ekibi ekirisanga abaana baffe. Ono era agamba nti ssemateeka wa bannayuganda eddembe okulwanirira eddembe lyabwe era ng'eyo y'ensonga lwaki wakulemerako okulaba nga wabeerawo enkyukakyuka ey'omuggondo. Kuba abantu bino byonna eby'obubbi bw'essente eby'obutaba na mirimu eby'okubba obululu abantu babyogedde. Kye tulina okuvaayo okukola kyekyo constitution kyetulagira okuvaayo okuwakanya nga tulaga obuyinza bwaffe ng'abannayuganda kuba amaanyi gali mu ngalo zaffe. Olunaku lw'eggulo aduumira poliisi mu Kampala South Serage Bakaleke yagambye nti Nasimbwa yandibanga aliko ekikyamu ku mutwe wabula ono naye amwanukudde. Bakaleke akimanyi nti twetaaga electoral reform era ensonga zino ziyisibwa paaliyamenti n'olwekyo tulina genda ku paaliyamenti gye tulina okuddukira okunnyonnyola ensonga zino okufuna obuyambi. Kati bwe tuvaayo nga tugenda kukola ekyo kyamanyi nti kituufu ate bo ne bankwata ne banzijamu engoye ate n'ayita nze nti ndi mulalu then musaasidde bw'abanga ddala muzadde. Patrick Mukasa, NTV, akawungezi.